tubalina bannaffe bangi nnyo ogende South Africa balaba baana babonabona nene bakozesa embassy ya Uganda yennyini nga embassy ya Uganda si yakuyamba bannayuganda wabula nga yakuspyinga ku bannayuganda yakwe ani wakanyiza Museveni ani yakoze iki. That is not what it's supposed to be. That embassy is supposed to be serving Ugandans. So namwe baganda baffe mwenna abali mu diaspora kubanga wano babatiisa bajja kuleeta drone naye abaana abali mu diaspora mu communicating ne mugula obwongo bw'abantu kyobolaba kati bayita mumwe kanjogere kube South Africa tulina mikwano gyaffe abaali mikwano gyaffe naye kubanga bo bagamba sente za dictator ziwooma okusinga eddembe ly'abalala nga bakozesebwa. Baganda bange musobola okukozesebwa naye naawe njagala ojjukire nti bangi be bazze bakozesa bakozeseza bakitatta bakozeseza bakakoza mutale bakozesa baganda baffe basobi bazebula mando n'abalala naye mumanyi bwe bi-endinga up. So tokkiriza kukozesebwa tumaking sure buli omu kyakola oba kyayogera tekiyamba yeeka wabula kiyamba ffenna sobola okubeera mu nsi eyagaza. Tuli bamenyi b'amateeka tetuli bakozi ba fujjo no tuli baana bammwe tuli baganda bammwe tuli basista bammwe tuli bakodomi bammwe yeffe kyekimu nammwe wabula twewaayo okukyusa ensi yaffe oba at least okugezaako kuba bagamba some causes are so noble that even a mere attempt is a victory. Ffe bamuzeeyi baffe tetulinze just kuwangula kukyusa Uganda oba kujjako Museveni tulyoke tubeere proud. Already tuli proud kuba twagaana okugulirirwa. For us it is a victory. Not giving up is a victory. Never tufa nga tetugivinze up tuba tumanyi nti tu-inspirinze abo abaana abalala abajja lazima one day one time mugenda kuddamu okweyagalira mu nsi eno. One day one time economy ya Busoga ejja kuddamu efunctioninge. Nakyo badde baffe munnange mutuwagire naye naffe mutuyamba ate ebigambo bino byongera bwe tubyogera bagamba oyo muvubuka bw'oyogera amazima gaawe oyo kopiwa nti yali omulasta alayika kasigalamu neno bakadde baffe bwe muvaayo ne mwogeragana amazima muba mulaga ensi nti tetwogeza busungu tetwogeza bukyayi wabula twagala ensi yaffe etweyagaze. Bazukulu wakiri slavery komeko ffe baana bammwe ne bazukulu bammwe baleme kulinnya nyonyi nga bagenda kukola bwakadaama nga bagenda kukola bwasikaali okugalirako mu nsi yaffe kyekyo ekitukozesa bazeeyi baffe. That's why we risk our lives. That's why we speak non-stop. Ze nandibadde soogera nandibadde nnyimba buyimbi nga tebampa sente naye twogera bino ebintu kubanga twagala tuteeka ettofaali maybe tujja kuinspiring abalala. Twandikidde on and on naye olw'obudde kankome wano. Muganda wange Shafik kitalo nnyo tukuluzinze neffe tetugenda kupowa tetusobola okukola kyokka kwe kusigala nga tuliko ebyo naye byalufirira okulaba n'ensi yaffe etereera tugyagalire. Mwebale nnyo okumpuliriza basebe ne banyabo mbira ddala waggulu nga neebaza abakulembeze baffe South Africa ne bannayuganda bonna mwebale kusigala nga muli together era tusigale nga tuli together tusigale nga tukwatagana musigale nga mwagalana. Tokkirizanga ekintu kyonna okukyayo ensi yo. Tokkiriza omuntu yenna alina okusasula gwobenefitinge mu kubonaabona kwa banno. Tubalina bannaffe bangi nnyo ogende South Africa balaba baana babonabona nene bakozesa embassy ya Uganda yennyini nga embassy ya Uganda si yakuyamba bannayuganda wabula nga yakuspyinga ku bannayuganda yakume ani wakanyiza Museveni ani yakoze iki. That is not what it's supposed to be. That embassy is supposed to be serving Ugandans. So namwe baganda baffe mwenna abali mu diaspora kubanga wano babatiisa bajja kuleeta drone naye abaana abali mu diaspora mu communicating ne mugula obwongo bw'abantu kyobolaba kati bayita mumwe kanjogere kube South Africa tulina mikwano gyaffe abaali mikwano gyaffe naye kubanga bo bagamba sente za dictator nga bakozesebwa. Baganda bange musobola okukozesebwa naye naawe njagala ojjukire nti bangi be bazze bakozesa bakozeseza bakitatta bakozeseza bakakoza mutale bakozesa baganda baffe basobi bazebula mando n'abalala naye mumanyi bwe bi-endinga up. So tokkiriza kukozesebwa
tumakinga sure buli omu kyakola oba kyayogera tekiyamba yeeka wabula kiyamba fena tusobole okubeera mu nsi eyagaza. Mwebale nnyo mwebale.